Amos Mbalyo bw'atemera mu gy'obukulwana mu 5 ng'abadde mutuuze Gombe mu disitulikiti y'e Wakiso kigambibwa nti ono abadde ne mutabani we atemera mu gy'obukulu 10 nga bano babadde bava kutyaba nku ng'omuto bw'annyonnyola. Andese tuza neno nangamba jangu tuteme enku kakati awo enkuba nejja badde njagala mugamba tuleeka nangamba jangu tugende tudame wali eri mukandi awo olugize oli omusajja Gerard n'atuwa ku menvu awo aliddeko kitundu n'agwa eri nenziruka n'epita bamaama ne bajja. Mukyala w'omugenzi Samalina Kiyingi ategeezezza nti amawulire g'okufa kwa bba agajje ku mutabani we wabula ngono tasoose kukikkiriza nti afudde. Budde awakasawa nga nnya najja ne mutabani we waliwo n'omwami omulala nga bazze kwasa enku kati bwe bazze okwasa enku omwana najja n'ampita n'angamba maama taata agudde naye mukutteko ng'alabika tassa kati kwe kujja wali nkoleki. Kansala w'ekitundu kino Lubulwa Sserwadda Paulo ategeezezza nga babafiiriddwa omuntu abadde talina buzibu bwonna ku kyalo. Abadde azze kweggamako ku nkuba so tazze engulu n'atufaako so tukyali mu poliisi eri mu kunoonyeza n'ebitongole ebirala eby'enjawulo so nga tufiiriddwa omuntu abadde muntu wa buvunaanyizibwa nnyo ku kitundu kino nga teffe ng'abakulembeze abatobamu abadde batuzzaamu amaanyi mu bukulembeze. Oluvannyuma poliisi ezze n'etwala omulambo mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kitundu ky'Essanga ng'awumuddemu kigambibwa okuba nti yakutuse n'afa. Mulambo gwajjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago era ekyamusse tetunnaba kitegeera naye nga alipoota ejja befuluma ng'eraga ekyamuviiriddeko.